21 questions, Evelyn Mark, Success Voice. So on the microphone, wale kubanga ate ochali ku Spark TV, ate nga olunaku olwaleero nsazeewo kubanga nkolerako eno mu ba corporate. So olunaku olwaleero tuze straight up ku Ministry of Gender, tuze kulaba Honorable Balam, era nga ye right now wetwogerera ye Minister wa Gender, Labour and Social Development. So tugenda watu wawe naye abuzaayo emyezi olunaku bongereko nti abuzaayo emyezi ena ekisanja kye kiggweko. Abuzayo emyezi n'ekisanja kye kiggweko. Hi Honorable Balam. Nsanyusa nnyo okubeera ku Spark TV. Nsooka kwebaza aba Spark mwena abalaba TV timwebale kulonda President Museveni. Mwamuwadde obululu. President yafunye obululu ebitundu 71 point oba 456 singa tebamubbi yabadde aweze 8%. Naye nsanyusa nnyo timwaloze President ate ne mulonda aba NRM. Ate ne we mwatusinze nga mu Kampala we mwasinze ne Honorable Balimozo ne Honorable Nalukolola no waliwo naye mwasinze mbayoza abasinze aba opposition mbawa magezi mukolagane ne government. All right, so onako rero tuze kuba nga tukubuza ebibuzo yaffe abiri mu kimu era nga ngenda kusookera ku ekibuuzo ekyokuba nti you're a man who wears very many hats. Oli businessman, oli entrepreneur, ate most importantly kati sawa zino oli minister. Ki ekisinga okuchallenginga mu zino responsibilities zonna? Kisinga okunchallenge nga butabeera na sente za kuwa abantu kubanga we mujjidde wano nga waliwo abantu 85 bonna mbalabye naye nga sirina sente zembawa ate nga buli muntu aze wano ng'agamba omwana bamugoye ku ssomero omwana tata tamulabirira ndina mwandu ina abaana babiri omusajja yankubye omusajja yaganye okwebaka nange oluvannyuma lwa wiki namba omusajja amwegayirira for 2 weeks mwegayirira tayagala kwebaka nange ebyo byonna bizibu byonna bijja kwani kugo omuntu omu ndize tata w'abaana yanzira kati naku zino tampa na nsonga lwaki yanzira yatambula n'agenda n'ogamba minisita mbonyebonye n'ensi naye nja kuwuliriza ebizibu by'abantu nekisooka njala kwebaza nnyo omusajja yampa omulimo oyo omusajja oyo omukulu oyo njala kumwebaza nti yampa omulimo it has been very challenging nosanga abavubuka abatalina we basula nga bali ku TikTok bakuvuma nenga ne bakuvumira tewali nsonga nosanga bali ba promoter nga babawadde sente baziridde ne bagamba baziseseme ne batandika okuvuma kegamba office yange yakubeera mu bizibu buli kaseera kubeera mu mawulire kuvuma mu TikTok hatwajirwa TikTok atanaaba ayina empale emu ayina ndawo emu naye ayina obuyinza ku TikTok okukwata essimu n'emutulamu n'akola video n'akuvuma. Do you miss your life before politics? Of course, tosola gamba nti omissinga obulamu bwo before politics. Kuba me, I'm not a politician. Me, I'm a servant. I'm a servant of God. I'm a servant of government. I work for the President Museveni. I work for General Muhoozi. I work for the government of NRM. So we are serving. It's better because life before politics, I was on wealth creation and wealth accumulation. By the time you appointed me a minister, I was already a billionaire. So I'm not looking for money. I'm a billionaire. And that one I will confirm it that I'm a billionaire because I'm a medium taxpayer. I pay a lot of taxes. And I'm employing so many of young people like you in the different media houses we own, in the different businesses we are running. So I'm a billionaire. God blessed me with money when I was below 45. Below 44 I had money. I was a billionaire at 25. So right now, I'm serving humanity in Uganda and in Juba. Because if I worked in Juba, I'm a billionaire in Juba. I'm a billionaire in Uganda. What else do I demand from God? All I need from God now is to serve humanity, to listen to people's challenges. And some people want to listen to you just. Some people want guidance. Some people want advice. Not everybody who comes to my office wants money. And you talk to them for 1 minute, call the person, fix it. My work is to fix. Bwembeerako ku social media naddala ku mukutu gwa X abantu baagala nnyo olumu abalala bakufindinga funny abalala bakufindinga they talk about so many things especially comments zotera okola nga replyinga ku bossi wo tweets z'abaakoze. Yeah, you see, X is casual, social media is casual. As much as I'm a minister, I have a casual part of me. Being a minister doesn't limit me from expressing myself to what I believe in, to what I love, to what I respect. I respect my supreme leader, my boss, MK. I love him. He's my chairman. He's my big brother. He's my friend. So I have total respect for him. So what he does most of the time is accurate
balanced and correct. So I must stand with him, I must support him. Anti ekibuzo kyange kibadde nti do you confirm today nti Twitter account running? That is my account 100%, and whatever I write on that account, I'm responsible for that account. If there are times when they have hacked it, it is up to them, but the actual account with a blue tick, that is my account, and whatever I write on that account is accurate and very interesting. That's the reason why you read it. Yes. If it wasn't interesting, no one would read it anyway. If you don't want to read it, don't read it. Don't go to it. Don't follow me. Waliwo yagamba mbu wayiga akazannyo k'okusuuta omugagga. Kati yagamba si yenze nza kugamba. Sisuuta mpagira. I support General MK wholeheartedly. Simusuuta. Because abasuuta be banoonya 10, nze sinoonya 10. I'm a billionaire. I will repeat it to you. I'm a billionaire. Kati nze alina okusuuta. And I'm an entrepreneur. Tewetaga kunsuuta bwe mba nkoze ensobi nti nyambadde bubi ng'ogamba suuti gy'oyambadde nga tevaayo. Nti saati gy'oyambadde tevaayo. Nti tayi gy'oyambadde tevaayo. Yes. Because tolina magezi gogenda kumpa malala. Togenda kumpa magezi ga kola sente. Kujaga amagezi goyinza okumpa ga kunsuula. Yes. Talking about ennyambala, wamala n'oviira ddala ku kasaati kaffe. Nkambala lwenjagadde. Kati kakyalika everyday nga luli. No. Kati nzize mu office ya president. Kati nina etiquette. Nina okubeera nga we nsuubira okubeera nga minister. So bwe mba ngenda kutambulamu mu kololo ba mu mbuya nga ndi mu drill, ndi mu lumbe, ngenze ku vigiru, ngenze mu church, tewali kingana kwambala saati yange kubanga yange, it's my shirt. Tewaliwo decision enganda kwambala shirt t-shirt out of office. But when it's a working day, Monday to Friday, I'm compelled to wear what I'm expected to wear as a minister. Kintu ki bannayuganda kye batategeera ku bavubuka kiwandiyagadde okwadressinga? Abavubuka abannayuganda singa obungi kye batategeera tebalina budde kuwuliriza abavubuka bizibu byabwe, kuba singa oba bawuliriza n'obaguidinga bajja kuva ku njaayi. Singa obwana obuwala obuvaamu obukulu obuwuliriza n'obuguidinga bujja kuva kwebaka n'abasajja ababodaboda, kwebaka n'abasajja abaagala okuboonoona. Singa abavubuka abannayuganda mwena muwuliriza ne mubawa amagezi n'ogamba bano abaana bato ne mubalungamya, abaana abo bajja kuva mu bwenzi. So nze nkubiriza abazadde nemmwe abantu abakulu mu bitundu by'enjawulo, teweetaga kubuulirira mwana gw'ozaala, naye omwana wa neighbor olaba ng'ava ku mulamwa, muyite omutuuze wansi ng'omuntu omukulu, omugambe mwana gwe nakusanze mu lusuku ng'onywa enjaayi giveeko. Nze nabuulirira, nze mbuuliridde nga siri minisita. Mukwano gwange ye Bajjo. Bajjo yali mukwano gwange nga mwavu, nga munaku, naye nga si munaku nti lwakuba munaku, nga munaku lwakuba sente zaafuna zonna zirya kivubi. Nga buli sente zaafuna zonna anywamu cupa za adduga z'emmeeza. Nosanga emmeeza ng'eddugadde nagamba nze ndi mugagga, ng'ejjuddeko zi whisky zaani. Naye ne mubuulirira nga muto wange ne mugamba Bajjo va ku mwenge. Bajjo lekera okonoona ssente. Oba oyagala kubeera bulungi gula ennyumba. Bajjo kati aguze amayumba agasoba mu 6, naye ng'ate tewaliwo sente zajja ndala. Zezo ze yali afuna bamuzira kisa abakwano be ani sente ze ziyekolera kutegeka bivulu, kutegeka biki, clear process. So that's the power y'okubuulirira. Oba tobuuliridde singa kati Bajjo naye rujuuju nga musanga ku stage wali ewandege yange ayina ne silipa, ayina n'envuuza, ajjudde amatama agazimbye kubanga alidde embizi. Naye kati buli kimu kyakola akola kiri accurate. Ne mugamba addayo ku ssomero, n'addayo ku ssomero. Nange ndi guardian, kati ndi guardian wa Bajjo. He's my student, asoma kati. Waliwo abavubuka balowooza nti no gavumenti ebasuuliridde. Osobola bawaayo obugambo ki obuli very honest? Okusingira ddala abakavula abanuupe balowooza gavumenti tebaliiko, naye gavumenti tubayita. Nabagamba ni minisita, bampa wa minisita, siri minisita wa NRM, ni minisita wa Uganda ow'abavubuka n'abaana. Abantu bajja wano ne mbawuliriza, buli omu ne njogera naye ne bavaawo nga tewali asigaddewo. Ne mbawunzika. Nkwata bwe kaka line ku line ne mbawunzika. Ate ne bagenda ne babulira abalala oyawuliriza ne bakomawo n'olulala. So tuweewa abantu obudde. Abavubuka bangi nnyo bagamba mbu bw'oba tolina connection, especially mwene eggwanga lyaffe Uganda, tosobola kufuna opportunity oba omulimu. Abazze wano ne bansaba recommendation zibawadde, ndowooza mulabye omuntu asaba recommendation. Njagala nasoma mukyala abadde wano n'abaana babiri basoma accounting, omulala yasoma engineering, omulala yasoma aba pilot. Mbagambye Uganda Airlines balanze emirimu bagende ba applying, bagende n'owalala. So ndowooza abantu obugayaavu, just bugayaavu. Naye ekyokubiri tuyiga okukola emirimu okwekozesa. Nze nafuuka minisita
bwefuka minisita nga nekozesa ku myaka 4 president nangamba 4 nangamba kati oli minisita kakati ngenda kweza mugo this July myaka 6 naye nga nakakozesebwa mu bulamu bwange bukyanga mva ku mwaka gumu paka ku myaka 6 nakakozesebwa emyaka emeka esatu. So ate negine emyaka 3 tebandese nti nzize kunoonya sente, nzize kuyambako abavubuka n'abakyala n'abakadde n'abantu bonna okulaba nti bayambibwa ebizibu balimu nga bimanyiga nga tetusobola obiwuliza nga abakulembeze ne tubalungamya oba ne tubaweereza kwabo abasobola bayamba. So I think that is it. Omuvubuka ali ekabaale, omuvubuka ali eggulu, kintu kikyusobola omugamba akola kino kibeere nga kimukolera best mu religion gy'abalimu. Oba oli kabaale ng'olina akakadde kamu aka PDM president kakuweereza ku muluka gwo, president kisooka buli district nawe buli muluka nawe waabwe lwakitula wazaalwa abawadde obukadde 1,000 buli mwaka. Ku bukadde 10 kuvaako 3 million za bavubuka, 3 million za bakyala, 2 million za basajja, 10 million za abalina obulemu ku mubiri, 10 million za abakuze ba muzeeyi. So total tubeera ne million 10 buli muluka ate buli mwaka. Ate nga tezikomawo Kampala zisigala mu muluka omwo. Kati myaka 3 buli muluka ne ugwo wamwe butambala oba whatever mwakafuna million 3. Ezo sente zituyambeko okuwewola naye kibi abavubuka bazeewola bazikuba mu matatu, bazinywamu walaji, bazigulamu bamalaaya. Wala omuvubuka gwe nasanga epalisa juzi ne mubuuza wafuna sente nti wafuna mmeka nti kakadde wazikozesa ki? Banange ne bakakuba kazi. Awo ku stage awo waliwo abakazi nga buli lunaku ngula mutwalo ne mbuuza abasembadde okukebera siriimu. Nagamba nga bankeberako ki? We natandika okukolola nga mpumira eddagala. Ngakulaga nti ye alumba live nga bino show ya Moyas Park. Alumba pa nenge kimulumbisa akadde ka PDM yakadde ne kagwawo. Abavubuka mufuna sente ezo temuzono na muzikozese bulungi. Ekabaale oba osobola okulunda embizi kuba wanyogoga bulungi mu kiko tekawo ekyumba ky'embizi olunda embizi. Embizi za 5,000 ku 7 obwana obuto obukuza mu myezi 6 kaba kawase, mu myezi 6 kaba kazadde. So osobola okumultiplying embizi zokka n'okola buchayo Kabaale mukole omulamba entulire mukole mugule obuwemba mukole omulamba abantu bajja gugula. You'll make money. How do you measure success in a ministry ngene ekwatagana ku bantu? You measure success by solving the problems of those who are coming to you in that ministry. You measure success by recovering the money of government that it has given to people for revolving as money that YLP and all these other things. You measure success by not having a company that I don't see him, I've not met him, I've not heard from him. That's how you measure success. The entertainment industry waliwo wetuka ne bange kumisinga gwe naye nga nkyakola ebivulu kujjako osendeza ebivulu abategesa ebivulu ezijja nze banzijamu naye nga nkyali wa bivulu ku December nakola PR wange Viola naye yali akola ku Spark simanyi oba akyaliyo oyo PR wange yakulira PR ye mugagga yalina sente oyo yalina money. Well oba oyogera osobola kutugamba ki ku entertainment industry right now okusinzira we wagirimu nnyo entertainment industry yingiddemu bajoka bangi mu music mu promoter abamu mulimu balina omuzannyo mungi bagala sente za kweraga kugula amasimu kugula obumotoka ate nga tebazimbye mayumba tebazimbye rentals tebagula byuma tebagula stage bo bagala kulya sente. So tusabire Katonda nti entertainment industry ekole ki eddengulu eterere ate n'abayimbi tebayimba ennaku zino tebakyayimba abayimba batono abalina ennyimba ezivuga ezikuba abasigadde tulina oldies. Who was your artist of the year last year? Ekifo nsobola okukiwa bonna ababadde mu campaign za president babadde artist of the year. Buli yabadde ku campaign ya president babadde artist of the year. Bebe Cool, Kenzo, Chameleone, bonna ababadde campaign za president kubanga abantu babadde babaagala. Babadde ku nsonga Yoweri. Bwe nkugamba okusalawo between Chameleone ne Bebe Cool olonda kaani? Chameleone ne Bebe Cool. Olondako Bebe Cool n'olondako ne Chameleone. Kati sawa zino okutadde ku gunpoint. Anti kakati nondako Chameleone ne Bebe Cool.
otya kubanga they are both my brothers. Nondako Chameleon, Bebe Cool, Kenzo. They are my brothers. Ate Eddie Kenzo King Saha. Nondako Chameleon, Bebe Cool, Kenzo, ne King Saha. Ne Wizo yaliko. Bonna mbalonda. Buli yalide kusereza muzeyi mulonda. Who is your favorite female artist? You know, I have Omega 256. I have Juliana Kanyomozi. I have all the artists who participated in the Muzei's campaign. Singo kusanyusa minister. Singo kusanyusa. Kuyamba abantu. Kuwuliriza abantu. Noba solution nagenda nga asanyuse ng'omuwuzisi. Ate singo kunyiza. Abantu abasaba bibatantereseza. Kati nze sente mpaku sente. Nange mpaku sente. Sente bako wa minister mpaku sente. Wa minister tebampanga sente za bwerere. Owa minister bampaya kasala katono ate nenkagabira abantu. Sijja kubawezange temugenda kusula business yange wango wa minister si mulimo gwa life. Owa minister bakuwa ekisanja kati muzeyi atuwa ekisanja kigwako nga oba 15 oba 31 May nja kubantereza wane ebintu nga baleta minister omupya. Oba Big Eye oba Bajo oba nize nga kwata bintu ngamba mukama wange neyaziza webale kumpako omukisa president Katonda akuwa omukisa Rwanga kulinde president nebaza ne General MK ngamba General Muhoozi webale kunzija gye wanzija ne banda banti ndi wakabi ne bampa obuvunanyizibwa. So I think that is it. Waliko mu media because oina franchise nyingi nnyo ina radio. What is that one thing bajournalists chomanyi kye ba facing ekino kubanga solving wa government? Minimum wage. Bajournalists abasinga radio ze bakolera babawa mitwalo 5, mitwalo 10 baba abana tebasobola kusasula rent. Radio ezimu zimala n'emyaka 3 nga tezisasude bakozi. TV ezimu tezagalira ddala kusasula bakera kwaje nagamba bakugobye. So njagala kola ku job security singa banfudde minister wa labor. Job security minimum wage. Omwana omwe mitwalo at least above 600. Kwa police afuna emitwalo 5. Omujasa afuna emitwalo 6. So radio zonna or media houses minimum should be 600. Minimum should be 600,000. There may be rural stationing abana bava ku byalo byabwe ayina omusiri nakolayo saawa emu kati yasobola okufunayo omutwalo gumu kuba baze nakola saawa emu. Naye omuntu nakeera nasula bikamera natambula ku boda enkuba nemukuba kamera nefa namugamba go wagisegendo gikanike ate ng'omwadde emitwalo 5 ate nga siga buliwo. Radio station nyingi mu Kampala muno zempulireza abalokoleza abandi tezisasula abantu. Tezisasula. Ne TV nyingi tezisasula. Bamala okukozesa ne bakugoba ne bagamba tokola bulungi. Bambi Katonda abalaba. Muyamba abaana mbawo omusaala. Yes. Gubeere mutono nenga tegumenya mateeka. Omuwala ono emitwalo 3 nga bakwadde emitwalo 3 obaana n'omugamba ono omuwala alinya boda alina okusasula ennyumba kikuba mutwe abamu basula mu Katanga abamu basula mu Gaza emakindye kati abo abaana obuyumba bwe basulamu balina okwambala kati banaabeerawo batya nga tembawadde musaala. So that affects me. And I want all directors and media owners please improve that and let's give everybody job security. Should give them job security. Do you know abakozi benarandika nabo kola kujjako abakaddiwa ne baba promoting ne babatwalanga nga bano aba Adam Kungubani tewali aseguka tewali avaawo kujjako ng'oli eyongeddeko tewali ava ku media yange nagamba agenze ku media ndala era geno mulabanga ayagala akomewo bangi. So at least have been fair abaana bankolera abafuna omusala gwabwe mu budde kujjako abatagala kukola. It's not my business. Yes. Nga nkuzayo mabega nga tumaliriza ogambye obuzayo emyezi 4 only 4 months. Buzayo emyezi 4. Kino kisanja okuggwako. Ja February, March, April, May. Myezi egyo. Era buli wembeera wano mbala ngamba kati buzayo ennaku 10. Buli wenzija ntwalako ekintu kimu ekyange nekitwala waka. Kati ngenda kuddamu enkya kutola ebifaananyi ebyo. Enda ofisi nja gikaza ebyange bigende sigalemu ebya gavumenti. Ate bwe bakukomyawo mu kisanja ekirala. Nga ngenda nkuba amavivi ku State Square nga ngamba muzeyi webale kunesiga kumpa mukisa mulala okusavinga Uganda. Naye it's not automatic kubanga tuli abantu milioni 45. Chicho planning dokolera omuvubuka mujine emyezi 4 gisigaddeyo. Planning okolera omuvubuka mujine emyezi 4 okulondola sente za mukulaba nti muzifuna za government zeweereza. Kwa kati government yakaweereza abavubuka mu miruka mu
mu Uganda yona mu Youth Livelihood Fund yakawereza obuwumbi 200 naye mu district ya Labengenze nga teziriyo owala Labengenze bazifuna naye ne bazikozesa bubite bazina abamu bazikozesa bazifunye mbali bulungi so kulaba nti mudondola sente ezo okuvamu nga banzijukira nti yatulondolera sente nakwata ababba sente zaffe adene ekyokubiri okumalawo okwasa amaanyi abasajja bade bakwatanya abanyi bukyanga fuka minister abo bade babasiba n'obutalabirira abaana baabwe bazadde abasajja abasinga nabo mbamazeemu empisa batandika okulabirira abaana so njala kwebaza president in service then no promoting programs za government endala PDM n'ebirala ebiganyula omuntu omwana omuwala omukyala omuvubuka I've done it without na bukyanga mbera minister nakakuba enkungana 285 nga njogera n'abantu babulya programs za government. Alright, tusaba tusibula ko honorable nsanyisa okubeerako ku Spark 21 question nsanyisa nnyo okubeera nammwe ate njala kubeebaza nja kubayita ku mbaga eyo